Aiwe bagiwanya amatu. Yo. No. Hello, man. You man. Gamubende ndi musanyufu kubanga abantu balaze okwagala twakedde ku macanga nga ndine DPC ne diso ne tupakinga ku link awo ne tusanga abantu nga batandise ne twetorooramo kugenda ku sheruka pipa ne tusanga abasheruka pipa nga batandise okora ne tulinya ku toto ne tusanga abatoto nga batandise okora ne tugenda ku highway abantu nga batandise okora so abantu gali mazima balaze omutima ogwokora bulungi bwansi oba cleaning of the nation. Luno lunaku olusembayo olw'omukaaga olusembayo mu mwezi rujja kukora ate rujja kuleeta ekibayita obuyonjo mu kitundu kino. Weewaawo ngu tusanzeemu okusoomoozebwa abantu abamu nti baagala kuvuga piki zaabwe naye ne tubayambako kuzipaakinga basooke bakole, aba taxi ne tubapaakinga ku Mayor's Gardens basooke bakole, ate n'abantu abasinga mu byalo tusanze nga gali mazima abantu bakola mirimo gyabwe. Tusaba abantu leero kuva olwaleero babadde balina complaint, tetulina radio, tetwabuyulidde, tetulina social media, naye tusaba nti tujja kirangirira buli wamu abantu basobole okukifuna obudde bw'okukola kutandika n'essaawa mpaka ssaawa 4 abantu babeere nga bakola. Amanya gange nze Kato Akiramu era nga nkolera wano ku Simon's Food Mart. Fena bakolera ku hayiwa batunda ebyokulya ebyokunywa batunda ebyokye n'emmere enfumbe. Tusazeewo tuteke ekiragiro kya gavumenti mu nkola olunaku lw'okulongoosa eggwanga lyonna. Naffe twakkiriza ne tuteeka ebikola wansi emirimu gyonna ne tugiwummuza tusooke tulongoosa akatale kaffe era tukalongooseza bulungi nga we mulabye teri n'omu akoze. Amanya n'eddoboozi Rogers ayina byona nkwasaganyiza wano emirimu gyange ku Mubende Highway Vendors. Ekintu kino fenga akatale tugambye katukyejumbire kubeera bwe tukolera. Obuyonjo bakugamba busookere wakaawo busoko bulyoke bubune mu matawuni amalala ne mu nguudo buli wamu wonna butambule. Kulongoosa ssebo tukedde kulongoosa highway yaffe balala beebase tuli mu kulongoosa. Twakedde naye kubo libaddeko abasirikale
era tubadde tutambula kubanga ebidduka babadde bagaanye boda mmotoka okutambula naye ne tutuuka ku mirimu gyaffe ne tuyonja ne tulonda ebisasiro n'amaduuka gakyali maggale paka ssaawa 4. Abatuuze mbakuutira obuyonjo mu kibuga mwonna we muli buli kintu kasakiro konna koolaba tube nga tulongoosa ekibuga era mwebale nnyo mwebale ddala. Nze Sebuliba Francis manager Good Life ate nga abatuuze banyongeddeko area stock empya. Leero tubadde mu kulongoosa ekitundu kyaffe ate nga tugondera ebiragiro bya gavumenti byataddewo nti buli lwa mukaaga olusembayo mu mwezi eggwanga lyonna liyina okulongoosa bulungi bwansi.